nga tuvudde wa pastor sono mugeme twagala bakulisema n'abasiraamu abalokole kasitoba ng'osaba kyayinza ogamba the times are really hard, so what you have to do is please kneel on your knees osobola okuba ng'osaba. Twagala tumirako abantu baffe batulabira Australia, thank you so much for watching. United States of America, thank you so much. United Kingdom, Canada and Sweden, n'abakyali baffe n'abali mu Asian countries, Dubai, Qatar, Oman, Arab Emirates, namwe natwagala bagamba muno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kubanga mukikumira wano ku Celeb Jazz Oka. Njagala ogamba happy birthday eri chali wanga manyidwa nga Ashma Cash onono nga naye alisedde mu UAE nga jakakabiriza emirimu gye chali wanga naye nkutumiddeko nnyo. Palaso, how are you doing? N'abala abafaananyizako ng'ebyo. Mary Bata, Jostede, thank you so much. Mbalaba kushona mu mbeerako nnyo nga mutulaba era njagala okutumirako omukyala manyidwa nga Mary Bata yo. Munange nno last week na ku Friday kwali kujjukira omusumba manyidwa nga Pastor Yiga abizaayo owekawala era nga yagamba buli Friday sembayo mu mwezi aberenga bamujjukiranga era simu kumujjukira celebration thanksgiving okulaba muno olw'emirimu gyaleka ku nsi naye yabagana ogenda ku ntana yabagamba baberenga mu church bamusabira omwoyo gwe bajust bajagwazi bajaganye celebration era nga munayi kuno twagwira ku mukulu amanyidwa nga Dax Katel ne twagala okumubuuzaako ko ye enkolagana ye ne pastono omugenzi kati wenjogera erieta era ne mutabani we bakwatakana batabakwatana because bali almost in the same age bracket. Natunyumizako munange gyenvuddewe ne pastor amanyidwa nga kwati mukataba mugenze n'omugenzi Yiga abizaayo owekawala Agustin Yiga era natugamba munange musajja kekekeka yasooka omukkirizamu n'ategera kyakola muno byakola byatali mu comedy wabula that is the kind of art Dax Katel gwakola kigwakola ebintu by'okubanga alinga ng'omutamiivu ate nga musajja musiramu kwa yani ye Sulaiman so ate nga abeera n'ennywanto nga twalowooza abeera ayina akola ki anywedde omwenge era yamuwa n'omukisa okujja performinga ku church ye mukujjukire mu kaseera ke baali bayita Tomorrow People, yes, akaseera kwe bakolera Tomorrow People era we yagambide muno yatandikira okubanga ayogera ne mutabani wa Yiga amanyidwa nga Andrew Jengo era ebiseera ebyo munange balinganga abavubuka batongo oli ate naye akajambuweza ate nga nono naye mukitegeera so nsonga tezadde yatunyonyodde ebintu bingi nnyo era natugamba muno balina okuvuganya kwe bataddewo ye ne Pastor Andrew Jengo bagenda kubeera mu kapiira era ne Pastor Jengo yakikonfirming bagenda kulaba ani asinga okusala munne n'okuteeba gol nakugenda kubeera lwaleero era tujja kubayo kutuusaako omupiira guno mu telefone ku Celeb Jazz so kutwale mu interview ya mwana mulenzi amanyidwa nga Dax Katel omuyeruba bawammomo omubwati omusukulu amanyidwa nga Sebunya Sulaiman so kubanga ate obitegeera bulungi nnyo byayogedde bambi katona akaaba amaziga naye n'omuge tokaaba kuba Celeb Jazz tukolako bintu bya ssanyu byokka ate twagala tuze maziga ge twalimu omwezi gumu emabega so kankutuuseko bawammomo omukulu amanyidwa nga Dax Katel nekyo yinza okukola teweerabira muno. This show is proudly sponsored by King Montage Studios bano nga bakuba ebifaananyi bakwata videos ez'emikolo egy'enjawulo kukyala kuhinjirwa kwanjula ku ne birthday parties era nga wasangibwa wali ennankule bakubire ku namba zaabwe eziri awo wansi eziyitawo osobola okubanga ate obakola kyobako kyobagattako kuba munange bakola omulimu munene nnyo okola nga bavujjulira sheno okola nga ate kutuukako mu bitundu ebyenjawulo gy'ogirabira soka tugende wa Dax Katel bwe tukomewo n'amawulire amalala mangi. Kale onako lwayo tuli kawaala era nga onako lwayo Friday soose okuva omusumba Yiga yatuva ku maaso ey'omwezi esembayo omusumba Yiga yatuva ku maaso era nga abantu bannyo bazze beekulumudde okuva mu bitundu ebyenjawulo okujja okulaba nga bajjukira bagise thanksgiving service eri omusumba Pastor Yiga abizaayo ow'ekawaala wengwirire ku mukulu amanyidwa nga Dax Katel nga naye zimuleese sijja gamba zimusombe wabula zimuleese agenda kubatubulira ye experience ye n'omusumba eno yali luddawa era biki byamujjukirako era lwaki ero yesudde ajje asooka nga celebratinga obulamu bwe amuyeruba taata sooka obuuze kubakola ku BTM TV abatala ku BTM TV nsanyusa obbasinkana ndi enono TV yange nkubira enguliko osegedde yakabi wawe nalimbadde ne wataba wakabi banange musajja ono muyinanga kirabo abalungi abatulaba ate kyali wange ate muganda wange so kintu kikulu nnyo naye ndi musanyufu mukama yemale babeezaawo n'okubanga abakuumi natuyisa mu mbeera eno ffenna buli kintu kijja kulongooka. Katogereko ku musumba Yiga engeri gye kiri leero thanksgiving service ye biki ebyo by'omujjukirako mu bulamu bwe n'obulamu bwo obw'oku nsi kuno? Saasobola ekisooka kya byonna saasobola kubeerawo mu maziika okungubaga saaliwo okuba saaliwo mu Uganda mabegakaawo kyankola bubi nnyo akuba buli kintu nalinganga nkigoberera kyankola bubi nnyo abantu abasinga abamanyi era nkimanyi bamagamaagawo ne bagamba ye kijje kitya obutalaba Kateero Pastor Yiga nga y'omuntu yalinga muzadde gyendi kubanga y'omuntu yekka
abamu ku batono gwe nalinganga abantu bandaba nga nzija nga ntuukirira ne mugapa. First of all yasooka okutegeera nti Dax Katel byali mu kukola music we gwakola munnange si katemba ali beyond katemba nange ekyanneewuunyisa kubanga yasanga naŋŋamba ye gw'onsingira kufuna taata wange takiŋŋambangako yaŋŋamba ye gwe onsingira kubanga gwokola ekyenjawulo kubanga gwokola ekiri wabweru w'ebox naŋŋamba nze nakola band nga bagita revival band nga noonya abantu nga mmwe kyankola bubi nti band eyo yavaawo nga sikulabye wandibadde gy'oli kuba njagala abantu bakola balowooza kisinga so na sharing moments naye ne bwe ndabanga nga nkoze scripts za videos ezimu najjanga n'alabamu before naŋŋamba wano walungi kato kandibadde kababwe kati yali artist ali complete ye ng'asobola okutegeera nti omusajja ono bw'ayimbye oluyimba lw'ebbaala abali tategeeza nti mujje munywa omwenge abadde alina amakulu g'ayisizza wansi emabega kati yali ku batono ate ye yali yasooka okuba ng'ategeera ekintu ky'abantu bansanga ne bagamba noono musiraamu ayimba oluyimba lwamu ni bwandaba nga nzija ne ku church ne nnyimbira abantu ku new year olw'ensonga yali ategeera yali akola ekiri extra mile twali tulina ebintu bingi tudiscussinga naye visions ze nga andagamu ku visionaring ye ne ŋŋamba era yali musajja mugezi nnyo kati engeri gye nasoma media yampa ensonga yaŋŋamba lwaki olowooza nakola TV nga yabalokole naye ng'ekuba ennyimba zammwe ne mugamba munesi manyi naŋŋamba olw'ensonga amaaso gano abiri ogalaba nti tosobola kumanya nti lino lyelirabye oba lino lyelirabye naye gamala kuba abiri n'olaba era erimu ku lyo bwe liziba osigala olaba tolabanga bulijjo nange ka TV eyo maaso kugamba kyandrivinga ne ŋŋamba omusajja ono yali mukwano gwange ne maama wange akimanyi bulungi nti pastor Yiga yali mukwano gwange taata wange akimanyi pastor era yankubisa mu naŋŋamba bannange mukwano gwo yakoze eki yafudde ngamba naye nagezaako okukwasaganya kuba Andrew bagamba munenga kibi banne kyakusaalirwa nnyo kuviibwako abantu bwe bati mu ggwanga lino eto erikula abantu abali innovative bwe batyo so pastor Yiga yali mukwano gwange kyova olaba nti omukwano gwaffe guva ku ye ne gukiriyate ne mu baana era ensonga lwaki ondaba wano amakyaki mangi galiko abantu bangi tondabangayo nti si bakwano bange nnyo naate ono ye mukwano gwange yali wanjawulo gyendi n'ebintu bingi bye namuyigirangako okugeza first of all ye musajja gwe nasooka okulabirako nti omuntu asobola okubeera omusumba ng'ali influential nnyo mu bulamu bw'abantu naye ng'ate tamanyi kyali kyova olaba nti Dax Katel nze gwomanyi nti nze Dax Katel nze zikimanyi nze ndisse bunnya kanakiraba ku ye pasita talina babodyguard talina iwa bulijjo akuyita noyogera naye ng'omuntu so kintu kyamaanyi nnyo kyenafuna ku pasita oba kiba olina eri naddala abawagizi be mu kaseera kano akaaba nga taliiwo n'eri mutabani we nze kyenyinza okusaba abantu bonna abalewo omanyi nti pasita Yiga abadde mukwano gwo oba alina kye yali akkoledde oba kale wali osuubira okumulaba kino kyekiseera omuntu tuleme kubanga abantu betukuliddemu bbanga lyonna abantu tebasikira bintu abazungu basikira vision nti taatawo yali ayagala kuzimba factory naye yaleka aguze poloti kati gwe bwojja ozimba poloti so totunda gundi ozimbako vision nga bwegamba kati tulina kumenga sure ntukumaakuma ABS yonna revival fenna netubeera wamu nga family tusigala nga tukikola tukituwa nti oba oyimba ABS in activations olina kujja nobeera part of it kubanga ye alina kye yaleka atuteereddewo yalekawo TV kweba kuba ennyimba zaffe abantu ne batulaba kwetulangira abantu ne bajja kwetulangira ne businesses zaffe abantu ne bakola nti yaleka alina kyakoze kati ate Andrew banne baganda be bajuniya ffe be balina okubeera nga reflect kwe balabira nti musajja we yavaawo tewasigala kyangaala tusigala kuba vision nene somero ddamba waliwo essomero somero lyerintu erisigala nga liri continuous naye lijja kibantu so tusigale nga
tugenda maaso ne family eno wamu fenna yes media mwenna kubanga ABS TV ebadde esasula omusolo era esasula omusolo kitimanyi lwaki kati media batekola ki yes fenna nga awamu kale bwetyo tubadde. Thank you so much Dax Katel nkola ne mwana mulenzi Sir Lawrence ku kamera abeerako leero akubya akakalu yaguze omusipi omupya ekyo nakyo njagadde okinotinga DNG lebo y'amaanyi nnyo mu nsi yonna Doysan Gabana ebintu bwe bito bibiri so bwetyo tubadde. Thank you so much bye bye.